Kano ke katundu kaffe akobadde okimanyi mu malindirire. Okulonda mu Amerika kubaawo buli luvannyuma lwa myaka 4 ku lunaku olwokubiri mu mwezi ogw'E11 nga ssabbiiti esooka yaakaggwa. Kino kyasalwawo dda nnyo mu mwaka gwa 1845 olw'ensonga nti Abamerika baali balimi era nga n'entambula eyaliwo mu biseera ebyo yali ya mbalaasi. Engeri nti Sande luba lunaku lwa kusaba, abantu baatambulanga ku bbalaza okugenda mu bitundu bye balonderamu, olwokubiri ne lubeera olunaku mulindwa olw'okulonda, ate ku lwokusatu ne baddayo mu maka gaabwe, nga kino kyayambanga okuwa oyo yenna alonda omukisa okulonda nga tebayingiridde ennaku zaabwe za kusaba na kuwummula, ekyaleetera olwokubiri n'olwokusatu okuba ensaale mu kalulu ka Amerika. Ekyo nga tekinnabaawo, Abamerika baali bakkirizibwa okusalawo ddi lwe balonda mu nnaku 34 okuva mu mwezi gw'E11 ng'olwokusatu olusooka mu mwezi gw'E12 terunnatuuka, era ng'ekyaggisaawo enkola eno Abamerika bangi baali tebeetaba mu kulonda olw'okubeera n'ebyokukola mu ssamba zaabwe n'okusaba. Mu masaza agawerera ddala 50 Amerika g'eyina, abantu abeewandiisa okulonda bonna bakkirizibwa okulonda, wabula mu masaza agamu obululu bwabwe tebuba bwa nkizo olw'okuba nti gabaamu kyekubiira mu bibiina by'obufuzi. Mu buli kulonda okuba kutegekeddwa mu Amerika, wabaawo amasaza ag'enkizo ku malala olw'okuba nti tegaba na kyekubiira mu bibiina byabufuzi, era nga gano ge gasalawo ani abannyini ntebe y'obwa pulezidenti bwa Amerika, kubanga okuwangula obululu mu masaza gano olina kuba w'amaanyi ddala. Mu kalulu kano ak'ebyafaayo aka munna Democratic Party Hillary Rodham Clinton ne munna Republican Donald Trump Jr., amasaza 15 ge gasazeewo. Wano we tunaatandikira olunaku olw'enkya, omanyi obululu mu masaza g'enkizo bubalibwa butya? Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria ne Samali Kisaache, amalindirire.